Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bakama banga balungi abangoberera era abalaba programs zange ez'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda n'ebweru w'eggwanga gye musinzira okubeera nga mwalondawo okubanga nzemba wa ensonga semasonga ezo nno z'oba weetaaga okubeera nga omanya. Olunaku olwaleero nina ate ekipya kyengenze maaso n'okuba nga nkuleetera kyeki omunkuseere mbasi kuyisizzamu ow'ekitiibwa Honorable Wabankuseere Julius Caesar Kyabeyi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Avuddeyo n'agamba nti bino bye muwoza mbu temujja londa Lubongo yambu simanyanga si Muganda mu Central, Kampala Central. Nze neesimbewo mu Kampala Central. Oba bwentyo bwe njogedde bwe kiri. Naye njagala okubasaba video soko gimpere like. Ensonga nnyingi ze tugenda okwogerako zogenda okuba nga omanya naye nga bwe guba gwe munene gw'ogusosola video zaffe osubscribing asobola okuba nga tutambula. Omukulu nsanyusa okulaba nange kusanga obulamu bulungi omubaka mwasasedde okumpita omubaka neesiimye okubanga nange mpitibwa omubaka yedde sinafuuka mubaka aspiring MP Kampala Central. Nzize neesimbewo kuba kyekitundu nange kyentegeera mwenkuliddeyo constituency yange mwe banzaalidde ebizibu ebigirimu mbimanyi okitegeera. Ababaka bangi betuzze nga tulonda yes balina bye bakozeeko naye ate balina bye balese nga tebakoze. Ensi bagirese waliwo kye batakozeeko mu bizibu ebiruma Kampala waliwo bye batakutte okuviirira ku mulembe gwa Elias Lukwago nga ntegeera manya tebwetandikidde okutegeera ebyobufuzi. Elias Lukwago yabeera omukiise wa Kampala Central. Nange nkole mwaka akasuku bana obeera nga okola n'olaba omukyala ayitawo ne bina n'ogamba kirina bina mugenda okufanga abayigozi mugenda kufanga abayigozi kasi otunulira amabina oba ojja kufanga abayigozi omunkuseere sebo kakati munnaye ekibuga kyaffe kiina ebizibu bingi lwakuba abadde nga bajja okwesimbawo n'okukyesimbamu si bantu baffe si baamu ebizibu byamu tebabimanyi bebbali. Kati nze wenalaba nga gapu weeri nange nsobola okujja neneenyigawo mu byobufuzi by'eggwanga nembaako bwe nnyamba neŋŋamba kanneesoolyo neesimba era posta nazikuweereza osobola n'ogiwushyaringako n'abalabi baffe aba Beyond the newsroom. Obutereevu posta eyo nga bw'ogiraba obweyitawo omunkuseere yesebo ndowooza obabuuzizaako mbabuuziza so gwe omulungi agenda maaso n'okuba nga otulaba njagala okujjukiza nti Kampala Central yekiikirirwa omubaka Nsereko Muhammad ono nno nga yaleese ekibiina ekipya ekya Ecological Party era nno naye akuŋŋaanya nsimbi agamba agenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino Uganda era ng'agamba mbu ekibiina kye kisaalo oba ekituufu okuba nga kitwala obukulembeze buno neeyo si gye tujja okugenda. Abantu bangi bavuddeyo ne beegwanyiza ekifo kino okuli ababaka ab'enjawulo nga kuno nno kwe kuli ne musajja mukulu Honorable Tanaba Council David Lewis Lubongo ya Secretary General wa National Unity Platform. Lwaki wandigambye nti kanzije neesimbewo ku kifo ky'omubaka wa Kampala Central? Lwansonga ndabye nga bannange ababaddengawo mu byobufuzi n'okukiikirira Kampala bitusinga okufaako ffe nga bannakampala n'ebizibu ebituluma tebabikolako lwansonga tebabeeramu. Nze ndi wa mu Kampala Central mwenzaaliddwa mwenkoledde mwenkulidde mwensomedde ffe batuzaaliddawo mu Kakajjo zone mu Kisenyi abamanyi Kisenyi awo nga olaba wali kyaki ya Pastor Kiganda lyekkuba eryambuka tulina erinnya litwalinga tuliyite dda naye kati baalitereeza twaluyitanga Mazzi Road ng'amazzi tegaggwaawo nga tegaggwaawo nga tukeera ku makina tukola layini tuti obwana obw'okukyalo
nga we tuteeka emiwumbo gyaffe ne kati balukyusa ne balutuma Malinga Road oluvannyuma baba ne balukyusa ne baluyita lukyaliko abadde ekyali Malinga Road bali bagituma Malinga kati then Kiganda we yassa kyaki eyo leeni eyo sumu mwe tuzaaliddwa jjajja wange abasinga bamumanyi Maulisi omukadde Maulisi kati yafa yafunamu ebizibuzibu n'afa obulwadde pressure n'afa muzeyi wange mama wange bonna babazaaliddeawo amataka gaffe weegali kati ebizibu na Kampala mbimanyi nkoledde mu Kampala nsomedde mu Kampala ne gwogenda otema ejjambya lwakubba ttaka lya olwadde baagala okubba ettaka lyaffe mu Kisenyi abana abagagga abazze oluvannyuma bavudde ewabwe mu byalo ne bajja batusanze mu kibuga nga ettaka tulitunde simanya mbalitwalira ku miliyoni simanya 2 poloti ye Kampala 5 ku 10 mu kibuga wakati awo sebu mbutujimuguze tugende tugule ewala namuga sebo fere twali bazadde baffe tebaali basiru okujja baleke poloti ezennusu 10 e Masaka ne bajje Kampala bagule poloti ye15 mu myaka gy'enkaaga esente zaalinga nnyingi kati gozo ngambe nti ate kati nveewo ngende ngule wagaze e Masaka ngate nawe wogendere Masaka ogenda bagamba bagende ogule ebibanja byabwe n'obasiruwaza n'obaga mugende mubeere Kampala muvuge boda simuli mu mubite tuguvoola naye nkulaga nti bana abasajja ababbi b'amataka be bamu ku nsonga ze tugenda okulwanako okitegeera ebizibu ebiruma Kampala ffe nga ffe abakoleddemu amasannyalaze okitegeera abasinga tebabikozeeko teri mubakaze n'akola ku nsonga y'amasannyalaze naye nga abasuubuzi bonna bali mu Kampala bakimanyi Land Road yajja n'agamba buli ttaala gy'olina mu dduuka ngikyajinga emitwalo 4 oba 5 abasasuza layisi basasuza emitwalo 4 naye nga mu ekyo oledde osasula sente z'amasannyalaze kati saasira omuntu alina edduuka nga atunda yetaga display na biteeteeyi ngoye bangatto display abayitaga amatala mangi alina ettaala 10 kitegeeza ku renti gwasasula owakakadde oba kamu kitundu asasulako amasannyalaze kati n'amatala bagamukyajinga ffe tubadde nga tukolyawo ku kizimbe ky'omusajja awo bakita Zai Plaza naye nga buli alina kompyuta bagikyajinga sente z'amasannyalaze gaazo separately ate era n'osasula n'agamasannyalaze oluvannyuma lw'omwezi ng'osasula n'ez'amasannyalaze omwezi kati n'akuzza ne kumi buli ttaala gy'olina nayo n'agikyajinga lwayo ogenda okubalabala nga amasannyalaze oggwera mu mitwalo 9 masannyalaze gokka mu dduuka abaana abakolera ku Zai Plaza banjulira abali ku bizimbe by'omugagga Lubega buli ttaala ya mitwalo 4 ate unit yagibala lulwe tagibala nga gyawumemme ebizibu by'amakana Kampala tubimanya amasomero gaffe bagatunze bagamazeewo amasomero agasigaddewo tusobola okugalinovatinga ne tugatereeza nze nasomera awo essomero baliyita Faith Primary School olaba ng'oyamuka ku Lubiri eno Mwanga 2 Road ng'ovudde waggulu wane wali Pride Theatre kati waliwo kyaki y'omukyala bamuyita Manjeri erikuba eriyitamu wano waliwo Gwanda n'oyitamu Buyisi essomero liri awo baliyita Faith Primary School omukyala bamuyita Oliver yali administration fenna kati akyaliwo kasomero kawangadde okumala emyaka 4 ne kati gavumenti esobola kuteekamu ssente ku masomero g'omu kibuga agatakyalimu mulimu amasomero amatono agakyalimu agabwannannyini katugayambeko kale tumuzimbire ku bizimbe okitegeera tusomedde secondary awo ku Kampala secondary ne tujja wano ku Citizens College mu kibuga wakati ne tujja ku Nasa ne walitanga modern lyo n'omukyala Sala Muwonge Enkonge ne somereyo ku Nasa Road Modern Secondary School tuli mu Kampala okitegeera amasomero bagatunze kati amasomero agasigaddemu tusobola okukwatagana ne gavumenti nga nfuusa omubaka ne tugongeramu ku bizimbe ebikozesebwa kuba abantu abali mu kibuga bazaala abanayo bagenda somerawa musuppressinze abantu gye babeera mu byalo ewaabwe ekkalamojja ne bajja ne babeera mu Kampala balonda kasooli abo abaana bimuyita bakalamojja tebalina we basula okitegeera Julius nteekateeka ki ey'enjawulo gy'ogamba nti eno yenteekateeka yange era nti manifesto yange 2026 singa mba nkwasiddwa ekifo kino wano ngenda otandikira era ngenda tambula bwe nze kati ng'oggyeko okugamba nti tugenda kuzimba enguudo simanya amalwaliro ezo si ssente zange ziba ssente za gavumenti naye nga luli we nagamba nti gavumenti esobola okuzannya takataka ekulabise obubi eri abalonzi bo olaba ezenga ekikola Museveni najja n'akugamba beno mulina oluguudo lufu lwa nsonga mwalonda bubi mwalonda opposition naye nga bakuganye kagendera okuteera essente z'enguudo za locatinga mu constituency yo nze nina ebyange byensobola okukola ng'omuntu ekisookawo mu Kisenyi tulinawo ettaka okitegeera nali nsazeewo abaana abo basula ku nguudo abatalina we basula twakulyetingawo project ya bed space mu Kisenyi mubadde nga mulaba ebigenda mu maaso abaana mu Kisenyi bakayana smart ssente za rent nnyingi bed space buli lunaku 3,000
ninawo poloti yange 5 ku 10 naye nateekawo akazimba akatonotono ne nteekamu obutanda buli katanda abaana bakasolira ku 13,000 obateeramu ekitanda n'omufaliso n'ebyokwebika bulinaku 13,000 nakeera ku makya nagenda nayiya namala nadda akawungezi neyeebaka naye nali nabateerawo nti emyaka 2 egiyise emabega babadde nga tebasasula nga bajja ne beebaka kuba olredde oli nali nagula dde obutanda weebuli emifaliso yesi gikaddiwa noyiyayiya noddamu notekamu emifaliso emipya n'amasuuka kati nga nina enteekateeka nti ettaka lyange liri mu Kisenyi futi 5 ku 10 ettaka libadde ne Kampala nsobola okuzimbako ekizimbe kyamyaliriro nga 15 nga nfunye bapatanazi bensobola okukwatagana nabo n'omusaalo wange gwenfuna ng'omubaka wa palamenti kuba palamenti bafuna omusaalo ogutegerekeka ndina zino sente ze basooka okuweza awamu osobola ozikozesa n'ozimba n'otandika ndi gavumenti newe beeganye okumpa sente zikola ebirala kino kyo nsobola okikola nganze kuba ettaka ndina ettaka weeriri okitegeera nti okuzimba sobola ofuna benkwatagana nabo ne bazimba enkola nnungi nnyo nti tusobola okuteekawo ekizimbe kya myaliriro 15 ne tufunira bannaffe ne bafuna we basobola okusula abakolomojja abali mu Kisenyi bayitirivu nnyo abaana tebalina we basula site kanse badde nga byekola nga tebiyamba nti ekwata abaana ne bajja ne batwala butwazi mu makomera ne batwala butwazi simanya kampiringisa wano omwana abadde amanyidde okugenda wali n'ayiya n'alonda ebicupa ng'amanya ajja kudda wali asule kumpi kati bw'omutwala eyo wabweru w'ekibuga oba omukosezza naye ffe tugenda bafunira we babeera enensi ffenna etumala gesirwa kuba nti abantu balina bubeezi mitima mibi n'osanga omuntu omu ng'asula kuyiikaana naye nga eti wali abankuseere basula ku bannaabwe ku butanda bwakalina munkuseera omuntu ayinza okuweebuuza ekibuuzo ekizibu kya bannakampala baana basula ku nguudo ebizibu bya bannakampala bingi naye nekyo nakyo kimu ku bizibu kati nze banga nze nti nsobola okusolovingako ekyo bannange bazze bakozeeko bye bakoze okitegeera teri mukulembeze agenda kukola bizibu abisolovinga ebyabannakampala byonna oba ebyensi Uganda abikole muntu omu nekyensibangamba mwami Museveni nti togenda kutwesibako kutufiirako paka sigwe ogenda okutereeza Uganda sigwe Katonda kolako kyosobola obanga experience yo yali mu magye calling yo yali mu magye ndi watereeza amagye notujjako amagye g'abasajja abali batunya abantu ebyokuzimba tobimanyi ebyenfuna tobimanyi leka tufuneyo omukulembeze oba inginiya ajja kutuyamba ku infrastructure leka tufuneyo omukulembeze obanga musawo ajja kutuyamba ku bya obuyobulamu tosobola kubanga gwosobola okukola buli kimu nti okimanyi kati nange byensobola okukolako nsobola obikolako ne tumuvinga tulonda omukulembeze addako naye n'atandikira ku ebyo byasobola Julius omubaka wa parliament mirimu ki egy'omubaka wa parliament emirimu gy'omubaka wa parliament emirimu gy'omubaka wa parliament kubaako oversight okulondoola ssente y'omusolo okitegeera okuyamba okuteesa amateeka okuyisa amateeka mu parliament okulaba nga oteekawo enkolagana ennungi wakati wo n'abantu gavumenti ekwatagana n'abantu bo constituency yo okitegeera omubaka wa parliament emirimu gye sijja kuzimba nguudo ekyo njagala tutereze abantu baffe abalonzi kuteeka gavumenti ku nninga nti oluguudo lwaffe lufu budget bagenda giyisa naye nange nateekayo ssente z'oluguudo lwaffe tuzeetaaga bajja balutukolere omubaka wa parliament takwata mu nsawo y'essente nti azimbe luguudo nti oba azimbe eddwaliro naye nze kyenkugambye ekyange kyanjawulo nti nze njagala okulaba nga abaana bavudde ku nguudo ninawo ettaka lyange bwoya ettaka lyange bwoya okitegeera nti engeri gye natakoledde ka bizinesi akabaddengako nga kakusuza bakabuloogi nsuza abankuseera batalina bwe basula abaana b'omu kibuga abanipuwa okitegeera nti kati mweyo engeri etakoledde weeriri ne project kweri ekulakulanyiza ku bantu ngenda kwongerako bwongezi we mba nfunye akasente akawerako nfuusa omukulembeze nsobola okukwatagana ne bafandas okuva ebweru w'amawanga nga walaba Honorable Segirinya we yakolanga nti akwatagana n'abantu mikwano gye okuva mu gavumenti z'ebweru nga Netherlands ne bamuyamba n'ateekawo eddwaliro okitegeera nabanga alifandinga ne bali nga balifandinga nti nange ekyo kinnuma okuba nti tulaba abaana abasula ebweru ku nguudo awo ku Beni Kiwanuka Street awo ku Shoprite ziba ziwera ssaawa 2 ffe nga tunyuka kudda waka naye ng'osanga bali mu kutegeka kwebaka family namba omwami n'omukyala n'abaana nga balina ebiveera byabwe bazze kwebaka nga kinnuma nnyo nganze omuntu neŋŋamba lwaki ffe ate kati ffe tudde ewaffe mu mayumba twebake ng'abantu bannaffe tubayitako buyisi bo bagenda kweyalira oyogera ku mbeera y'abantu gye babeeramu okonye mu Kisenyi nti yeewamma twalaba omuwala gwa Nakivubo gwe gumu ku myalo ogwali omunene era ogusinga okulongoosa ekibuga Kampala nga baguzimbako oba oli awo
niwaita akaseera mpawo kaaga ne tulabanga n'amataba gazze mu kibuga amazzi ne gatuuka n'okuyingira mu maduuka bw'otunuuliramu embeera eno gwe wogamba nti Kampala twagala okugijja mu kifaananyi kino tubeere nga bannakampala tubayamba okubajjamu eno embeera tubazza era ogenda kukolagana otya ne KCCA okufuula Kampala ey'enjawulo kati olaba omwalo ogwo bali baguzimba nga bagugaziya omwalo ogwo nze gwe amazzi agasoloozebwa mu mwala gwe Nakivu gaba mu bitundu bingi ne gajja ne gavuga paka ku nnyanja naye omwala nga yeguyita mu Kampala ngeri ekiri nti Kampala kibuga kya bya busuubuzi nze ekyokuguzimbako sikiinaako buzibu just nti omugagga Hamu yali azimbye naye nga wansi azibikiddeyo ndowooza nga anoonya kukola nkondo ze okitegeera ebibuga bingi gy'emyala bagivugirako n'amaato giri mu kibuga it is not simwala it is a river Nakivubo kyano okitegeera nti musobola okuguzimbako wansi ne muguleka nga amazzi gatambulira nga mugulabirira webawo ebiragamidde bano abayiwa kasasiro alagamye kyobola bali bakwata abantu abayiwa kasasiro mu nkuba ng'etonnye gwina kuba nga gutambuza amazzi nti mwine musobola n'okuteekako obwato ne muvuga obwato the issue si kuzimbako wabula ensonga kwe kugukuuma nga mugazi nga muyonjo issue si yakulemesa mbu tolina kuguzimbako twetaaga kuguzimba kuba n'abagagga bagugulako poloti zagwo ntoni yagula okuva wano paka wali asobola okuzimbako ne guleka nga amazzi wansi gakyatambula nga muyonjo bwe ntunuulira postayo terina kibiina oli wa nani partizani party oli wa bagita batye ne yaluswa independent minds manyaforum something like that lwaki toyina kibiina kya byabufuzi kyogamba nti kino kyoyimiridde nakyo nze ndi muwagizi wa National Unity Platform era ndi omu ku bantu abayagala era abayayanira nnyo enkyukakyuka mu nsi yattu Uganda olina kaadi ya NUP ey'obwa memba njirina twagigula nga 10,000 n'omu kuseera asemba yasobola ojja affordinga lwaki tewagenda kujjayo nomination forms anti omanyi olabamu nali nafuna dda endowooza ey'okwesimbawo nga n'ebino tebinnajja okitegeera nti NUP naye egenda ku sponsoringa candidate kati ngenda okulaba ngeri gye tubadde nga tugenda ku kibiina nga engeri mulimu kale ebadde nga bikulemesa ku kadi flag bearer w'ekibiina neŋŋamba nze kati sijja genda mu gundi ya kibiina naye nkireke ndeke omukulu gwe banaawa kaadi yabajja naye nzi nange eno nina obuganza ate ne bannakampala kyekiseera balonde omuntu gwe bamanyi gwe bategeera asobola okukola ku nsonga zaabwe kyekiri kyegambye nti Kampala atawanyiziddwa nnyo abantu abadde tebamubeeramu nga n'okusulamu tebasulamu Julius bw'oba ofunye akalulu toyagala kugenda kulyako nga mugenzi katolubwamu nze saagala kulyako lwa nsonga wemasobola n'okusacrificinga ploti yange eri mu Kampala wakati abagagga mubalaba bajja balwana waliwo n'omusango guli mu ofiisi yange omugagga ekizimbe ekiri awo bakiyita Platinum House awo ku Market Plaza Market Street omugagga bamuyita Nelson abasajja babba ekizimbe kye kuliko bantu bagamba kuliko omwami Bitatuure ne Sudiru nti olaba how fat ettaka lye Kampala is nti nsobodde n'okukwata ettaka lyange eri mu Kampala wakati ngambe nti lino njaddiwayo ku lw'abankuseere sigamba nti nze ndi munkuseere nnyo kuba buli wembadde nga n'abantu abo nga ngezaako okuinteractinga nabo oli ambuuza lwaki weeyita omunkuseere nemugamba omunkuseere sikiinaako buzibu nze newempita omunkuseere lwansonga nze edda nasooka okufuna endowooza eno ey'okuba nti osobola okuassociatinga n'abantu obafaanane nali ngenze kwekebeza akasigo ka Mukenenya we nagenda okwekebeza akasigo ka Mukenenya nali ndi nervous nga ntidde omanyi obeera onolwalwalamuko mutwe gukulumirira okitegeera lwaki sigala nekebeza kati omusawo n'atunuulira ati ngalaba ndowooza ntidde nga lowooza oba ndi sure ndi mulwadde nangamba atofaayo totya nange ndi mulwadde okitegeera kati weba mulwadde tolina kweraliikirira nnyo guma osigala okyali wa mugaso osobola okuweereza ensi kati ndaba engeri gye yambudaabudamu nga lowooza ndi mulwadde ng'agezaako kunzizaamu amaanyi nsobole okufuna counseling gyampa neme kuba jjukiridde abantu bettanga oli bwamanya nti mulwadde nga yetta nangamba nange ndi mulwadde kaya zigenda okudda results nga ndi mulamu
Okitegera naye akuteekamu essuubi nti nawe oba oli mulwadde tolina kutya nange ndi mulwadde naye ndi wa mugaso kati nange mbadde nga n'abantu abo abawansi ng'agamba naye kati gwe omusajja ayambadde amawayiti onjagaza akinza omusajja omunkuseere naye mune totya nange ndi munkuseere ninga gwe naye kino kinsobola okukolera kati erinnya ne likalaawe omunkuseere kakananga nfuusa omunkuseere okitegeera nti kati bano abantu bwe tuba tusobola obbakwatako ne tuyimusa embeera zaabwe basobola okuba ab'omugaso ensi ffenna etumala just nti abantu abakulembeze abasinga be tuyina bamirulu okitegeera ensi bo baagala bagirye bokka ensi ffenna etumala nti ze mpaddeyo ningamba wange waffe naye tusobola oteekawo pulojekiti eyamba abantu tuyamba ku bumenyi bw'amateeka bano nosanga omuntu omu kati abavubuka tebalina mirimu naye omulimu ogulinga oguliwo gwa kuvuga booda kampuni zize zibba bubbi bannayuganda nti nkuwa booda ya $5,000,000 naye oli n'agikuwa ng'ogivugira $12,000,000 ng'ate ne woba ogenze mu banka ekuwa $5,000,000 ozayo $1,000,000 ziba 7 mu mwaka onayagala $12,000,000 mu mwaka ku booda $5,000,000 ate oba wakazisasula obulayo na $1,000,000 ng'emu osasudde ne bagikubbako bo bennyini bagamba mulimu butraka obugiturakinga ng'ebuze olugendo bagamba tetugiraba naye nga osasudde paka ku $10,000,000 oba 11 nga bajja bagikubbako bennyini kati obubbi buli mu bannayuganda nga bate babba bannaabwe abankuseere waliwo ne yabbye banne mbwe abatwala bweru ebyo tugenda okulwanako gavumenti ejja nekugamba mbu tetumadde tetumumanyi nti atwala abantu bweru naye ng'alangidde emyaka n'emyaka ku buli mpewo kati yensonga ffe twesitudde ne tuvaayo bannakampala balina ebizibu bingi naddala abasuubuzi balina abo basolooza ssente za renti mu ddoola abakulu we bali basolooza ebizimbe mu ddoola nedda ssebo mutta ikonomi mwavuwaza abantu kati ddoola buli weerinnya okitegeera ddoola erinnya ebadde ku 3 oluka kati ya 38 onaasigala agwa mu loosi omusuubuzi nti olina okugenda ovungisa essente oleete ddoola y'omusajja 37 gigenda ku 38 okitegeera gano abalandiroodi baagana okusayininga etteeka eribakwagira okutwongeza ssente we baagalidde oli ejjabuzi n'agamba nyongeza $50,000 mwenna buli ali ku kizimbe Julius mu byonna byogamba mbiwuliriza ogambye oli munno toli mu contradictinga n'ekibiina kyo kyokeririzaamu era kino kitegeeza ki eri abalala abadde mu kibiina nga beesimbyewo olaba balese Lubongoya ajje yekka tozevuganya Lubongoya sivuganya Lubongoya nze nvuganya oyo agenda okujja ng'ayagala nti abantu we bagenda okusalawo bayirawe bannakabule banagamba gwe tetukwagala kya bbeeyi twagala oli nze nja kigondera naye nze nafuna ekirooto kyaye nga nina okwesimbawo mu Kampala kuba enzaaliddwa abamanyi totidde masannyalaze ga Bobi Wine nanti nange nze omu ku b'enkyukakyuka Kyagulanyi wanaŋŋamba nti kati munnaaye tebannayogerako nange okitegeera singa bakubidde akasimu ne bagala jangu ku kirebe twogeremu anti tujja kusinzira tulabe ku gurawundi ki ekiriwo omukulu Lubongoya bamutegeera kuba waliwo okuleeta kandidate ng'abadde mu kibiina nga mulungi nnyo ku nsonga z'ekitebe okitegeera nabawo n'omuntu ali ku gurawundi ng'abantu nga n'ensonga kuba ffenna kye tufa kuweereza bannakampala bafune empeereza ennungi bannakampala bafune empeereza ennungi kyekikulu tulinawo omukyala bamuyita Mama Dora ndowooza abantu abazaaliddwa mu Kampala abasinga oyo omukyala mumanya alina eddwaliro liri awo ng'oyambuka liri opposite ku ddwaliro lya State Council waggulu awo Mama Dora we baatuzaalira naye omukyala ayambye kinene nnyo ku gavumenti mu byobulamu naye tebamufaako nze kyabbeeyi ngamba nti kati omukyala ng'oyo eddwaliro lye eddungi litandika okufuna ku buyambi buva mu gavumenti bamuteremu ku madagala akakalina kali awo okitegeera omukyala agenda n'azaalirayo Mama Dora nasasula $200 gumu kitundu ng'azadde kyotayinza ssanga mu malwaliro malala mbulungi nnyo abamanyi Mama Dora mumumanyi mu kisenyaawo so byebimu ku ebyo ebirowoozo by'olina bannakampala kufuna services bafune kye beetaaga tuludde nga tulina abakulembeze abadde nga basika omuguwa na gavumenti abakola biki si buli kimu nti tulina okiwakanya gavumenti kyebeereese kati twalina obuzibu kuba boda
obubbi obusinga obumenyi bw'amateeka mbeera mu babodaboda gavumenti nerita ekiteeso nti ababodaboda bawandiisibwe ate bannaffe abamu abaopposition ne bakiremesa okitegeera naye nga tekyali kirungi kalina mukwano gwange jo bamubbye wa bodaboda yamubbye naye ku nkola eri ekawempe bye byaliyo nga ababodaboda balina jaketi eriko ekifaananyi kyemabega atayambadde ka jaketi kamu identifying nga tono muvuzi wa bodaboda tayingira kampuni yabamubbi. Julius, bwe tuba tutunuddemu ekibuuzo ekisinga okugwa mu bannabyabufuzi kwe kumubuuza what's your financial muscle? My financial muscle ekyo nno mwakyonona bwonoonyi ebyobufuzi tebyalinga ani mugagga byalinga ani alina endowooza esobola okukiikirira abantu birowoozo ki byolina webale nnyo kati nze nange ninamu akasente akange ng'omuntu naye kampeyini webanga eri heavy abantu bakuyambako tekyereza nti oba mwavu. Obama mu 2008 yajja ngaze okwesimbawo kuwa pulezidenti bwa Amerika n'agamba abatuuze ba Amerika nti banayinza okwesimbawo naye neetaaga obuyambi bwammwe. Tebaleeta muleeto. Obama basonda $5 buli household, buli nyumba yasonda $5 nga si za mpaka nga buli omwazi waddeyo ayagala Obama agenda tukiikirire. Weewava engombe egamba yes we can. Oshegera Amerika babaddenga ne Trump. Yes, ne Trump mugagga muvundu ali worth $3 billion ne yali mu fundraising asonda sente za campaign. So kati nawo genda teeka fundraising. Era mbaddenga ngamba banna Kampala banna Uganda mwenna n'abali e Bulaya woba osobola okunyambako nsaba obuyambi bwokuba neetaaga posters ezimu ataniso ziraba gye ziri naye tuba n'obuzibu nti ate wabayo abazitimbula bano bazisikayo okitegeera kati oba olina okuba ng'ozzaamu financial muscle si nkulu nnyo kuba fedda we twakulira nga tujja ntwegalira omusajja ajje jangu bannaye weesimbewo tuyambe nga chairman mulaba aliko mu B okitegeera munyazi ne mu funding omuntu wamwajje yeesimbewo afuke chairman kwa mulaba alina obusobozi. Kakati Julius ndiri ogenda okulaunchinga n'okola press conference twalaunchinga dda era wano nzize kutuukiriza ku extendinga kusaba kwange na mukukoola eri bannayuganda mwenna abali e Bulaaya mwenna abaddenga batulaba abagamba nti omunkuseera ebirowoozo bye nga wabitunyonnyodde bisobola otuyambako ku Kampala osobola okuweereza obuyambi bwe nkwegayide kuba kati siina mutamwanze gwe ŋŋaana okutandikira ku $5 okuba Airtel Money oba Mobile Money basindika okuva ku $5 osobola ozisindika zigenda kutuyamba ku posters ku billboards netaaga billboards 20 mu Kampala netaaga posters $400 netaaga flyers omutwalo gumu netaaga buno obutundubaali obutinyo bwa 1 by 1 meter 10 netaaga stickers na buzo omutwalo gumu ziteeka ku mamotoka ku pichi ne t-shirts 15,000 byenetaaga tuyinako yetubaddenga tukolakolako mu mpolampola mu busobozi bwaffe okitegeera kati nga nsaba buli munnayuganda yeeyo asobola ow'omutima omulungi ndi musajja wankyukakyuka bannaye nabagambye osobola okumpeereza akasente konna k'osobodde ku 0708 73 46 68 0708 73 46 68 zituyambeko okuddukanya kampeyini eno. Julius omuntu ali eyalaba ayinza okwebuuza munkuseera nga tannagenda mu parliament oba ekimusikiriza ali jobless olina omulimu? Nina omulimu nabagamba omulimu gwange nze nkolera ku Nkrumah Road era nga ntunda printers ndi makanika wa printers ntunda photocopiers ntunda computers edduuka liri ku Station Plaza N10 Nkrumah Road. Siri kireereese ssebo tufaayo ne nina wensangibwa tusulayo kadde nogamba mulimu kansooka enveeko essaawa 2 ngende beyond the newsroom tubeeko kye tugamba bannayuganda ffe tojja tusanga tweyambudde nabagamba tojja tusanga nga tuwemula tubeerawo okutangaaza nakwogera ku nsonga zitwala ggwanga lyaffe mu maaso. Siri kireereese bannaaye ntunda printers nkanika printers photocopiers ne computers ku NASA oba manyi street ziri 2 kati ekizimbe kikoona eno neeno obeera eno ku Nkrumah ate ne ku NASA kibaako yonna bw'oyingirira station bakita Station Plaza N10 yedduuka gwe mulimu gwange gwenkola era mwenzi zijje akasente neŋŋamba
kansoloke kanyambeko mu kulwaninga campaign ze poster ze mulaba ezo okwewandiisa za nomination weziri ezo zo weziri siza kunoonya siza kunoonya kati ze sagala kwatako zezo zo weziri kati zino ezo ezinnuma zezino eza posters kuba buli kaseera tuba twongeramu bannayuganda mwenna mu nnyambeko abali ebweru bamaama baffe tubalwaniridde abali ebweru mu mayumba eyo ba house managers mubayita bakadama neffe tubayita ba house managers mwenna abali e Canada abali America bwenna gyosinzira okutulaba ng'osobola okuyamba ku Kyabbeyi Julius Caesar omunkuseere okitegeera tugende tukiikirire bannakampala nze newe naaba sikoze luguudo newe naaba sikoze luguudo naye the heart of my manifesto bali abantu b'omukisenya abantu kuba bwe tuzimbawo ekizimbe kya floors 10 ne tubateramu ebitanda abantu abo Kampala bebadde ekwata nosanga omukazi ddala omukazi omunaku omukadde alina capital wa mutwalo gumu kitundu atunda menvu ne mumukwata ne mumulesa akaana ke ne mumutwala paka luzira kabinja kabeegasi bunagatta abasajja n'abakazi nedda abuli bonna basu tubawula olaba ne mu America ezensi ze twegomba balina projects abantu we basula nti weze wera saawa emu olina okubanga okumyewo ku kiyumba oyingira obukinga akatandako weebake yenkera ku maca otambula ogenda onoonya ssente zo oba onoonya osamba bikebe oba olonda bucupa weze wera saawa 2 olina okubanga okomyewo oyingira akatandako. Beyond the newsroom gwe mukutu njagala okubanga mbebaza ababadde batugoberera okuva no gye tuvudde okutuuka wano. Julius Sebo nga tumaliriza singa ekibiina ekimu kikuyita ne kigamba jangu otukwatire fulaga DF bwekera nekuyita okkiriza Uganda anti bannakampala tebalonda bibiina balonda busobozi ensonga lwaki mu kitundu ekyo anti dabayo anti kati waliwo byesobola kwegatta waliwo ebiina enkola nga sigikiririzaamu waliwo ebiina enkola gyesikiriza mu buli bwanguzi sikiririza mu bulabbayi sikiririza mu bukenuzi kati ebiina by'oŋŋambi kyoyogedde kibiina kyabakenuzi kyabalabbayi tusiibule bannakampala bannayuganda mwenna abatulaba bali mu nsi yonna gye muwangalira amannya agange geze Julius Caesar Kyabbeyi omunkuseere mbasaba akalulu kammwe mbasaba mumbeererewo twabadde ku fundraising ya president waffe Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu twabaddeyo ku Mande twaggulawo fundraising yabadde etambula bulungi kati nange mbasaba munkwatireko bannayi setaaganze sente nnyingi nkugambye mobile money yabigonzamu naye biba bitano nga byolina ku ssimu obisindika ne bituuka nnyingi netaaga miliyoni ziringa 45 neyanziza neyanzeege essimu eri 0708 734668 kyonna kyosobodde osindika okwo era tujja kuba tujjanga n'okubeebaza n'okubasoma nti gundi atuyambye atuweerezaayo weekiti baagaliza bye munjagaliza tusinkane nga guludde ne akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.